Bobi Wine akoze ekintu kyembadde sisuubira nti oba alikikola. He has done something I never thought he will at one time do. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeewuunyisa. Oli live ku Verse Strange 256 ne Empire Online TV. Amanya bampita Simple MC aka Kali Lugambo Pro Max Lunsiwa. Nze nabagamba ku lugambo kwesiva. Era ekimu ku bigenda okunzisa luliba lugambo. Quote my words. Kati mba nyingiddewo. Njagala ovuge video etuuke ku buli munnayuganda. Nkusaba, don't just watch. Please kindly share the video to as many people as you can. Don't forget to subscribe, and after subscribing, kindly tap the notification bell such that whenever we upload a video, you're always notified in the tuyingiddewo tambuza video. Okuva luyavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti ali mu kibuga kya America ekimanyikiddwa nga Washington DC. Okosejjo n'avaayo n'ateeka ekifaananyi ku mukutu gwe ogwa X kussa ne Facebook ng'ategeeza eggwanga nti abadde ne meetings ez'enjawulo ku kizimbe ekimanyikiddwa nga Capitol Building. Bassebo ne bannyabo abasajja babadde basatira. Nagambye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yalina remote eggwanga Uganda kwe litambulira. Kati njagala owulirize vidiyo eno mpaka lweggwako. Gwe kennyini ng'okozesa comment section ojja kuŋŋamba whether statement gye nkoze ntuufu oba nkyamu. Yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti abadde mu Capitol Building era abaddeko n'ensisinkano n'abamu ku bakungu mu ggwanga lya America. Bassebo ne bannyabo, abantu olwawulidde amawulire ne batandika osatira, ne batandika obukuta, ne batandika obukabuuka, ne batandika opaapaala ng'omusajja abalaba agamba mwe mbalina. You ask yourself, why the panic right now? Why are these people panicking? Mu butuufu n'onoonya answer nga tewali ayinza ggiku. Now, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tatera kuddamu bantu bamulumbye ku X. Moso tatera nnyo kutaaginga muntu oyo amulumbye ku X. Wabula this time round akikoze. Now, ambassador wa Uganda mu America omukulu amanyikibwa nga Adonia Ayebale y'omu ku basoose okuvaayo okwambalira Kyagulanyi ng'atadde ku mukutu ekifaananyi ekyo. Era omukulu ono yagenze ku mukutu gwo gwa X olunaku lw'ejjo essaawa zaabadde 2 ez'okumakya n'eddakiika 28 n'ateekayo post eno. Adonia Ayebale ono gwe njogerako era gwe mulabaawo bassebo ne bannyabo. Kankulage profile ye. Ambassador and permanent representative of Uganda to the United Nations. Bassebo ne bannyabo, ono tuzenga tumulaba enfunda nnyingi nnyo nga alwanagana ne muhoozi mu ngeri ey'okumwegayirira nti taata ekintu kite ogenda tukubya obusajja. Twamulabako era nga yeegayirira Andrew Mwenda yakola posting alumba America. Ono Adonia yekka amanyi obubi bwa Uganda nga Kyagulanyi ali mu Washington. Now yayogedde atya? Yagambye nti this is a public stand rather than a substantive engagement. Anyone can engage people at the Hill. If the Uganda government was interested in blocking your travel, they would have issued an Interpol red notice. You are free to return home as you have yourself stated publicly and address whatever grievance you have. Your handler like Smith Jeffrey will struggle to deliver because Uganda stands out as a beacon of hope in the current geopolitical environment. Nataginga muhozi kane rugaba, nataginga tomu magambo. Olulabye poso nengamba yes. Nengamba yes. Abasajja akaliro batandise okawulira. Agambye nti this is nkakudiramu. Agambye nti this is a public stand
rather than a substantive engagement. Anyone can engage people at the hill. Awatandise na kuzoleya. Then again amaso nti if the Uganda government was interested in blocking your travels, they would have issued an Interpol ready notice. Awo naddako n'agamba nti you are free to return home as you have yourself stated publicly and address whatever grievances you have. Your handler like Smith Jeffrey will struggle to deliver because Uganda stands out as a beacon of hope in the current geopolitical environment. Now, Adoni Ayebale ajidde ddala ekifaananyi kyembadde njagala muna Uganda amanyi. First and foremost, agambye nti your handler like Jeffrey Smith will struggle to deliver because Uganda stands out as a beacon of hope. Ekyo kiragira ddala nti first and foremost, he has acknowledged a person aline Bobi Wine gwayise handler we Smith Jeffrey. Ekitegeeza nti naye akimanyi ono ali capable okutuusa Kyagulanyi wonna waaba ayagadde. Kati wasemu ne manya bakavudde ku nyanjula tambuza video. Vuga video. Kyagulanyi namulaba Bobi Wine tatera nnyo kuddamu bantu nga bano. Tatera nnyo kuddamu bantu nga bano. Naye this time round gwe ssebo oba nnya bandaba ng'akozesa omukutu gwe ogwa X akutte post y'ono omusajja n'agiteekako caption ekintu ky'atatera kukola. Okategedde bulijjo abadde ng'akwata post y'oyo gwayogerako, in most cases abadde aterabeera Mozi Kayine Rugaba, n'agikuba screenshot. Naye n'akikoze purposely ng'ayagala ono omukulu alabe message gy'agenda omuwa. My goodness. Kati wuliriza message gy'awadde omukulu Adonia Ayebale. Amugambye even Hitler had pseudo intellectuals like yourself singing praises for him and justifying the crimes he committed against his people until he fell. Agambye ne Hitler abajjukira Hitler musajja yagala okufugako ensi yonna. Yalina abasajja abalimba abagezi nga ggwe nga bamutendereza, nga bakkaatiriza era nga bakkiriza era nga bongera okusuuta ebikolobero bye yakolanga ku bantu be mpaka naye Hitler lwe yagwa. I know you're protecting your job, but there must be a limit to how low you can sink. Amugambye nkimanyi oli mu kuba ng'otaasa kalimuku, naye walina okubaako ekkomo. You are ashamed that I beat your paymasters at his game. One day Uganda will be free, but history does not forget and is never kind to your kind. Amugambye oli muswavu olw'okuba nti nakubye bakamaabo mu kazannyo kaabwe. Kyagulanyi yabiitinze bakama ba Adonia Ayebale mu kazannyo kaabwe. They did each and everything looking for him okumukwata, naye they wouldn't until he sneaked out of the country nga tebamukutte. Now Adonia Ayebale agamba nti the government esobola okwissuinga an Interpol ready notice. We all know there is nothing the regime wants like apprehending Bobi Wine. They could not, because it was out of their hands. Now Adonia Ayebale abadde agezaako tisa amugambye nti one day Uganda will be free. Lumu Uganda ejja kubanga eri free. Naye history ebyafaayo tebigenda kwerabira, ate tebijja kuba bya kisa eri ggwe kuba naawe toli wa kisa.
oyo gwe bayita Kyagulanyi Robert Mitembo okuva lwe yagenze kazimba ako abasajja beetema engalike beekuba engwala left right center naye nze ndiwo gakuwa nyongera okutegeeza gwandaba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nkwagaliza idi ennungi era oba olinayo ekifo eyo naffe kituweeko nyongera okutegeeza nti Jolo Quality Properties bakakensa mu by'amataka ayagadde omanya ebisingawo kuba ku ssimu eyo katukomewo